bakozesa nze mwenna mukimanyi nti omutima omulungi guli munda munze. Mwenna mu Uganda mukimanyi omutima omulungi guli munda munze nti newe nafuna ziri sente z'omuzungu saalyanzika nayagala nga buli muntu abeere bulungi. So nze njagala nnyo omuntu abeere bulungi. So sente wenzijjayo nga we nabagambye sigenda balimba nti sente zigenda baggweerako. Kubanga ate olubuto lwange terujja kuba lukalunga mwe mukkuse. Nange nganza abafaako nina okubanga ndi mukkufu nga mu elefe. Munfunye point. Naye nga end of the day ngenda kubayamba. Mbayamba naye nange kyenjagala mumanye I'm not well off. So nganze mba finding the solution. Mbayigidde. So nze omuyizi ayina okulya. So I'm the hunter. Naye njagala mwenna mubeere bulungi. Katono nnyo Bad Black. Onako waliwo ko omulundi ogwasembayo wavaira noyagala okulwanira. Wa 2000 was it COVID yatandika ddi? Yatandika mu 2020. Mama yalwawo 2020 byali byakalango kakubajja ku kkubo. Naye ate era we nayogera baavaako ababbasi bali batawanyiza banange basexuaka baali bafuse sexuaka eyebusiya nga tebava ku bimotoka. Naye wansi we balaba akalango kange bambi bampuliriza. Kati njagala bampulirize balekerawo oteege emmotoka z'abaminisita ku makuba awo naddala okumpi ne paalamenti weebali. Abaana mwebali mu bbaala. Abaana mwebali. So nali ensonga eno sijanjulangako nga bwe njanjudde kati buli sex worker ng'olina ekizibu munnange wafuna obulwadde munnange oli traumatized oli depressed jangu emigugu gyo oginteekeko kubanga nze kati nze nateerera nabivaako nayagala kweyagaziba mikwano nafuna mukwano ndi muwoowe amagala lwakuba tezaali sente nyingi gyali mitwalo 10 naye nga ndi mukazi 10 eze Uganda. Omwana w'abandi anti omusajja wange yansanga already enzadde abaana kati munnange osinzira omusajja tumuseera mahali ayinza okwekuba n'odiba. So namusaba mitwalo 10 kubanga nazaalako dda yansanga nzadde ensi ekubye nangumiikiriza pasiti mungi nnyo bakuyiseeyiseemu emisinde tewali bangi nnyo si bangi nnyo yakusanga oli fresh. Senga nali fresh senga ente zonna twazimalayo banditunze ne poloti ewaabwe. Nina ekibuuzo ba sex workers oba encouraging okuva ku kubo oba gwe kenyini aba encouraging wabivaamu? No, that's what I've been saying. Tobaddeewo, you're off topic. No, you're off topic, Alex. Kati mbadde oda kyendi I'm encouraging sex workers okuva ku makubo. Sex workers okujja okuneegattako tutandikewo ensi eyaffe eya change. So ne bano abaana omutindo omuto ogukula babeere nga tetuyinaawo mu Kampala kubanga sex worker si mulimu nga yanibagambye bijja. So Alex kyobadde obuuza omulamwa gwange gwakujja ba sex workers ku kkubo bajje mu workshop tusooke tusome ku byobulamu bajje tukole bayige emirimu gy'emikono kubanga nze mmanyi okutunga ebitambala mmanyi okuluka emikeeka ebibbo buno bwe bateekamu essaanu z'abanyankole obulo nabiyigira luzira. So njagala nsharingeko nabo eyo knowledge. Omuntu batunge ebyalaani bafuuke ba fashionista ab'amaanyi always tusobola okufindinga companies etuguza businesses zaffe. Okay, Bad Black, whose brain is behind you? Because tukumanyi ng'omukyala ali so busy in ebitabo soma ku Victoria University, ali so busy all through day and night. There has to be a brain behind you. There is no brain behind me. There's already a brain. Nze magezi, I'm the knowledge. Yenze director. Yenze akitandika nze nkiggala nze nkigudde. Teri mulala. Ngenda kutunula nnonde ba secretary. Netaaga ba chairperson. Netaaga committee nga y'amaanyi. So I need like committee yange okubeeramu abantu nga 20. Netaaga abamenda, abazeeyi, abagenda obuulirira abaana bano. Bwe tunaamala nga tutandikawo n'ekisaakaate. Ekyokubuulirira abantu. Ebintu bitegeera ddala ebyo.
Kazi nga actually sex workers kitegeeza n'abakyala. I don't know why mu Uganda lwaki abasajja bawaayo dual bino lwaki abasajja basasula amahali lwaki abasajja basasula abakazi because that is also sex worker omukazi aba amuguze oba mwai stupid oba onguze then n'abasajja abeeryamu basobola okujja ku office abasajja balinde eggulu nedi abasajja bakole baki abasajja babeerya muganda wange onzise kati abasajja male sex workers nedde yosagala mu platform mulala mu nsonyiwe obadde ogamba gulu nedi ki abasajja male sex workers mbadde mbasaba mutulingeko communicating ne gulu nedi official muganda wange oyo ajja kubanga alina engeri gy'abayamba I'm not sure ekintu nga kyamulemerera muganda wange no talina tabu bambi kitegeeza bulijjo yeeryamu nedda teyeeryamu naye ng'eddoboozi lyabwe yesalulungi wa Uganda kati aliko yali akutwayinzeeko nedda mukwano nze mbeera mu relationship mukyala oba muneefe tumumanyi nga musajja muganda wange gulunedi muganda wange tankwananga mpiso teyeesigamwa tankwananga nakwani gulunedi muganda wange era sinzidde ku mwana gulunedi nga ate muvubuka muto agenda yamba abavubuka ab'ekikulu ekyo abakolamu obunyama abatintinga enviiri abeetega bonna buli gwe kasoba ngomanyi weetega gulunedi is available kale whose brain is behind you because tukumanyi ng'omukyala ali so busy eno ebitabo osoma ku Victoria University ali so busy all through day and night. There has to be a brain behind you. There is no brain behind me. There's already a brain. Nze magezi amuta knowledge yenze director yenze akitandika nze nkiggala nze nkigudde teri mulala ngenda kutunula nnonde ba secretary netaaga ba chairperson netaaga committee nga y'amaanyi so I need like committee yange okubeeramu abantu nga 20 netaaga abamenda abazeeyi abagenda obuulirira abaana bano wetunamala nga tutandikawo n'ekisaakaate ekyokubuulirira abantu ebintu bitegeera ddala ebyo oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo